Nakimera tewali yamuloga ayogera amazima yafuna omulimu omulala okusasula okusinga music na deri ero jja kulaba ku show ye gwerinda NGO bani abagenda okusala show izalo kwange is sold out by now. Ojagenera, we want to thank this NGO. I want to showcase this musician. Ndi wano oku answeringa mukulu Kasuku tata w'abaana oli muntu mukulu era nkusaamu ekitiibwa okitegera muganda wange naye Kasuku ekintu woba tokimanyi bambi kireke tosobola gamba nti tebamuloga kuba tewaliyo. You don't know my experience. Tomanyi kye nayitamu bannange kambabulire bw'oba ekintu tokimanyi kikole ki kiveemu kireke oyinza okuba nga gwe tokitegeera butegeezi. Nze I share my story kubanga sirina nsonga lwaki nva ku toopu okitegeera muganda wange ne obulamu ne bwonooneka. Like, are you saying that I intended all of that kuba nakiplaninga? Ebyo ebintu eddogo lya ddala era gye biri naye ng'abisukkulumako ye Katonda. Cause God above all. Naye abooluganda abadde mbagamba nti oba ekintu tokimanyi kikole ki kireke. Because for some people right now as we speak waliwo abakiyitamu. Waliwo abantu that they've swapped their destinies. Ng'obulamu bwalivinga si bwalina okulivinga. Omuntu ng'akola ne bw'akola ekintu ne bw'akola ki ne bw'aplaninga nga tewali kiyitamu. And this is happening everywhere. Mu butale waggulu muzi office mu ntebe mwe mutuula yonna ebintu ebyo gye biri. Ewaffe gye twakulira amasabo gye gali. So tosobola kugamba teri blood owakabi nkusaba bambi Kasuku nedda ekintu bw'oba tokimanyi kireke. Okitegedde muganda wange n'ekirala kikango sirina nsonga lwaki kati nali mbadde ki kale mbulya kati nali mbadde ki abantu bannyonnyole nali ndazeewa nga lwaki ebyo byange naye ng'ekintu nedda like don't downplay someone's experience. Do not downplay someone's experience ng'ate tokitegeere kigenda maaso. Nze kambabule mwe abawagizi bafango nimwe mbwa mmwe wanaba yembizi genda banebwe n'abeeremu nze nina ekisumuluzo kigenda okusumulula kufuru eyataasali eno okugenda eruzira ku musango gwa Mada. Nze mbabuulira ebigambo bino nobody nze nina kufuru n'ebisumuluzo nze mbirina ebigenda okusumulula kufuru etwala ali eno eruzira. Nobody events mubalina okujjonkera alien skin toliimu gwe mu bulamu bw'alina mu contribution walema okwawula ebintu bibiri okubeera promoter n'okubeera blogger era kino kye kisaanyizaawo kaaliyayo. Oli musajja mulungi nnyo ng'osirise Nobody naye kasita oteekako essimu ne weetunuzaamu kamera kubanga ekyokubeera promoter kikussa mu kifo okutuula n'omwana oyo n'omunnyonnyola waasobezza. Wano okoze bubi era tukole bwe tuti tukube empenda bwe tuti osobole okugonjoola ensonga zino bwoti. Nobody oyagala kubeera nga ffe bakaluvini Kayanja. Nze nsobola okujja wano n'enkola omuwumbo gwa video kubanga siina capacity etuuzaali yenni. Ekisooka siri promoter sikulira bayimbi siri muyimbi munne ogwange gwa mwamwamwa. Kati gwe omusajja gwe baawaako n'ekivvulu novayo n'otukakasa nti wafunamu kasente akaasobola okukyusa obulamu bwo. Ekitegeeza oli mu capacity nga bwe wayita n'otuukirira alien skin n'akuwa business oba ne mukola business wamu eyali successful kuba ffenna twaliyo erugogo. Mu capacity y'emu tosobola kuyitamu n'otuuza alien skin n'omunnyonnyola kino na kino okulaba nti ensonga zino zitereera oba waatateredde atereezeemu olina kupangisibwa nga masinale. Omanyi Bebekulu yatuyigiriza ekintu kimu nti omuntu eyali akuyambyeko mu bulamu obaako kojjukira. Bonna olwaleero bw'okolereza emizinga okugitunuza mu alien skin nze njagala ombuulire yali akukopyeyo ekivvulu. Mu byafaayo bya Uganda oba wamma abagala okugenda ebweru temugwa mu bafere ewaffe oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abaana abobuwala n'abobulenzi okukola mu ggwanga nga Saudi Arabia, Bahrain ne Kuwait. Mugenda kukola mu restaurants, fast food restaurants nga bulaba Cafe Javas, KFC. Mugenda kuweereza mu biyungu, kwaniriza abantu, kusavinga abantu, bawaita ne bawaitress emiliyoni mu emitwalo 7. Namwe abasobola okukola nga ba caregiver e Saudi Arabia, malwaliro, masomero
nammwe bakirina n'abavubuka ku bisawe by'ennyonyi okukola nga bakagoroda ne bakirina omusale milioni 1.3 bakulisa bakusuza bakujjanjaba ka input katono ddala kubanga visa za Saudi Arabia zibeera sponsored. Nsabo nonyeko ku noti 7 mukaganya 17 45 27 oba noti 7 nya noti mukaga 7 nkaga 8 nya ogenda kuba onfona buteriwanga promoter w'amaanyi kubanga wategeka ku muyimbi ow'amaanyi. Ekyo tekijja kuvaawo. Tekijja kuvaawo. So nobody nga musajja mukulu nsabo appreciating omukisa ogwo. Era gugusirisenga okole ebintu kisajja kikulu. Toli muliji yakola video ya kujja ku internet. Ngali yeni yakunyiziza ekyo kikuleta ku internet. Mazima ddala. Kisoka teyasobezza gwe. Yes, nebe yasobezza. Byeyakolera tebannabikolerako. And that's the reality. Musajja yakuwa ekivulu yakuwa business. No but wakwata kali yeni wano ngensi yonna yayanira ggo okutuuka kwali yeni. Sibwe guli? So bato cha appreciate nze. Second, bwana awo kyasobola okukola banga Kaluvini Kayanja n'olwana entalo z'otaliimu opangisibwa. Ekitiibwa ky'obwa promoter kirese luddawa. So londako kimu oba obeera promoter oba obeera blogger. Kubanga nze ndabo ojja kumaliriza nga toyinaawo kantu. Ffenna tukimanyi nti Lukwago si wakuva mu kkomera. Ku indicator zonna ezizzeeyooleka ku bannabyabufuzi b'opposition be bakwata kati njagala tuddeyo nga abannuupu temunneewuuba ku kkooti nga temunneefuula basimpasayizinga ne Lukwago. Ensonga zino ezikwasa bannammwe zitandikira wa? Ensonga ezakwasizza Lukwago zasooka kukwasa Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale n'abalala. Era ensonga zino zaava ku ssimu ya Dr. Kizza Besigye eyabbibwa ku kitebe kya Nuupu. Essimu eyabbibwa ya Dr. Kizza Besigye ng'eyagibba mwana wammwe yennyini yagituusa atya ku Ssemwayi bajjemu obujulizi obuteeka abasajja bano mu nkomyo. Mwenna mwali ku mission y'emu yakuggyako gavumenti. Abasajja bano mwabalwana. N'omulundi Dr. Kizza Besigye yabagamba nti wano tewali democracy. Mwamulaga nti mmwe democracy mumulabawo era waali. Mu byonna bye mubadde mukola mubadde mutuukiriza mission ey'okutta legase y'abasajja bano n'okubajja mu buyinza bubadde bubakutte okuyingira amakomera. So kubalaba ku kkooti olwaleero n'ennaku zonna nga n'ensonga zennyini eziteesa abaami bano mu kkomera zaatandikira ku kitebe ewammwe. Essimu ya Dr. Kizza Besigye mwe bajja obujulizi obutwala abalala. Ani yagibba ku kitebe era lwaki baagibbira ku kitebe? Bwe baagibbira ku kitebe yatuuka etya ku Ssemwayi? Awo we twagala. Nga temunnasimpasayizinga. Nakulaga nti mwagala nnyo abantu be mutaawagira mu kalulu ne be mutaawa favor be mwalwana ennyo okujja mu bifo. Mutubuulire. Lwaki essimu ya Dr. Kizza Besigye bwe yabbibwa ku kitebe? Ekitebe ekyo kirina connection kine Ssemwayi essimu gye yatuuka mu dakiika 3. Nga n'omuntu eyagibba mumumanyi bulungi. Lubongo ya n'Ennyanzi bino baabibannyonnyola. Ne babagamba omwana azze essimu ya Dr. Kizza Besigye. Ng'olukwe mulumanyi. Olwaleero mwefuula abasimpasayizi nga temukimanyi nti Lukwago oyo tagenda kuva mu kkomera ku misango gye baabateekako. Era temukimanyi nti akwatibwa kati ku by'obufuzi tava mu kkomera. Ne bw'oba obbye kasimu olaba Edi Mutwe gye bali kubba sweta. Temukimanyi nti General Muhoozi Simpase yagijjawo n'omuzannyo gwe mwazannyanga ne taata we. Munnabyabufuzi yali tasibwa bamukwata tasula mu kaduukulu naye kati Muhoozi omuzannyo alina mulala nnyo talina Simpase ku bannabyabufuzi. Ebyo by'okukola ssente mu gavumenti tabyagala. Naye nze ebibuuzo bye njagala bwe muba temulya na General Muhoozi na kuzannya naye emizannyo essimu gye babba ku kitebe yatuuka etya ku Ssemwayi mu Nyanukulu. Abaagala okugenda ebweru peni n'olupapula gikwate ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi Saudi mu weeks 2 oba otuuse ng'oli ku mirimu okola. Omusaala mulungi emiliyoni 1.4 kwabo abasitula emigugu ku kisaawe ky'ennyonyi n'okulongoosa. Namwe abasobola okukola nga bakeya giva ne bakirina mu malwaliro omusaala miliyoni 1.3. Visa ze Saudi Arabia ziba sponsored ka input katono. Oba omanyi oluzungu oba tomanyi jangu nkuyiyiza ogenda opakase okuva ku myaka 21 paka emyaka 4. Ku noti 7 mukaga 7 nkaaga 21 5
oba noti 7 4 5 2 4 4 18 Calvin Kayanja ogenda kuba omufuna buterevu.